kakati eno petition yajja ekwata kubiri yajja mu ofisi yange era yeno kakati nemfulira immediately nti waliyo ate Brigadier General Kyamuzi ate abayise ku balaza nesagala kubaawo nkubagana wakati wa Brigadier General Kyamuzi ne ofisi yange nenga bwe mumanyi oba nga bwe mutamanyi ofisi ya Brigadier General Kyamuzi His Excellency ya President yagisa wansi wange era report zenafuna nga nazo ziva mu ofisi zagamba nti muzeeyi bwe tumuyita mukumwagala ejjo President Museveni yamugamba nga amuwa ekifo ekyo nti gwe tomanyi mateeka naye beera wansi w'amayanja amanye amateeka ajja kulungamya kakati ye line weyagira kakati bwe nalaba kino ng'ate nina petition ntanso gikolako ate tankubidde kumbuuza ku by'amateeka birimu ate nga petition yamwe bwe nagiraba nalaba ng'erimu amateeka ye g'atalina kwe kuwandiika ebbaluwa eno nagimuwandiikira yiino wano ne date weeri ne subject matter nemugamba nti nno mateno njirabye nga kineetaagisa okujja ku lokasi kikino form the opinion that is important I visa locus nengamba nti however ntegedde tinaawe ate matuju ogiriki ogirina naye engeri mateno bwerimu important points of law and fact I intend to continue handling era nemuwa ekitiibwa nemugamba nti I will share with you my findings before taking a final decision era nengamba I have advised the petitioners to wait my communication for the last dose ninga mbagambye bano balingirire communication yange era nemaliza nganga nti by copy of this letter I'm directing the RDC Wakiso to meanwhile ensure the status quo must remain for all stakeholders tia akwatirire abantu bonna bali abani omutume abasika bijje na wano bakwatire ekiriwo kiyimirire kibeere okutuusa nga kakati ensonga eno ebyaddirira bino afterwards saagala nnyo naye okujjako mu kibanyiiko ekyaliwo emabega ku by'enabbingo era byaliko byebimu Brigadier General era bwe yajja ate nga amaze okukikwatako ekintu ekyali mu public era twalina meeting abakulu bano baagirimu ne bawoneka komiti ng'abakulu kubanga nze oli okutuuka ku ddaala eryo abawo abaggulu nnyo so nagamba abakulu kiwange ono wate ddaala lyawaggulu nnyo liteeka okunoonyezebwako bajenero banne era kyenava tugenda nabano ne tugenda bulungi ne tusigamba nti Brigadier General Isoke oli unity ya State House ate oli general kwata ebintu bya general munno era ne tukusaba akakiiko akairimu ne bajenera abalala era badde bakyanoonyereza ebya nabbingo ate nakino nekigwawo era kakati nsaba nga RDC muntu mukulu nnyo mu kitundu mu district kubanga yoyo eyasibwawo President Museveni nga tanaba kulondebwa agenda mu buli kakiiko katundu k'eggwanga ng'agamba akalulu kampe ekibiina kyange ekya NRM kinsimbyewo mbe nga nkulembera eggwanga abantu bonna mu Uganda ne bamuwa era n'alayira n'akwata enkasi ey'okukulembera eggwanga naye tayinza kubeera mu buli katundu ekiseera kyonna kyava alonda RDC n'aba nga yamukulembera kiiko kali aka Brigadier General Isoke ng'akola ne bajenero banne bwe twakusaamu obwesige
na bino byonna era ebya Brigadier General obikwate ne statement zitaagibwa ozigende obatwale wa Brigadier General reporting kigende mubiri bibanoonyereza era nga sinajja wano nakubidde Jemisoke esimu nangamba nti RDC yabimpitiddemu dda kati mugende byonna ebinaavaayo ate bijjemu komiti yaffe ekyanoonyereza nolwekyo njagadde President Museveni takolera wansi wa ttebo kubanga saagala mugende mulowooze nti kati yatusuulira omusajja kati ataase kuginappinga abantu nedda yali yamusaawo okukolerera obulungi bw'abantu n'okwongera amaanyi mu mulimu gwe tukola guno ogw'ettaka ne ba RDC n'abalala kakati nnyabo njala kusaba mu kiti ekyo nga Jemisoke yennyini bwe yagambye nti bweyogedde nange ate nga nange njogera naye nti ebintu bino bigende bifeedingwe mu komiti kati mwena aboogedde mujja kugenda mu ofiisi ya RDC kakati ye ajja kukola enteekateeka ebyo byonna ebyaliwo ne statement zibe nga zisobola okugenda mu lipooti ya Jemisoke yate kikyagenda mu maaso ezo Uganda weefugibwa RDC kyavudde abagamba nti temusirikanga ku bintu ebikwata ku ttaka bwe mukuba endulwe muti sisitimu weeri ekola nga gwe bwogambye tewamanya oli mukomera tewamanya simu gye zaava egaa nti vaawo correcting about sisitimu ekola kati kyonna ekibawo tewali ali waggulu w'amateeka era nakino mujja kulaba mu nnaku ezitali zeewala nga muzeeyi akoze era ajja kukola kakati ekyo